Sijakora samu kakupera kwa akaunti esente nga weziri nakugata nezetukoze Islamu tukoleki tandika okubasiramu bamuka inshallah olw'ekitiibwa kyakola n'olindia naye okusula nga mutudde eno yendandika okulaba nti masjidi egenda kolaki egenda kuggwa. But dedicated fundraising for Nakaloke Centre Mosque construction. And I would like to thank Salam TV leadership, Haji Dr. Kalisa and his team who came to join us here to do the fundraising within the community and of Mbale City. We've been able to raise 112 million this evening in addition to the support we've been getting countrywide, because the Muslim community in Uganda, through Salam TV and Next Media, dedicated the entire Ramadan season to fundraise the mosque, the construction of the mosque of Nakaloke Centre Mosque, but also in memory of Ambassador Dr. Galiwango, who was the chair of the construction committee of this mosque. Mulimu gonna beta ku mobilization Uganda. Okusookera akanebazi Salam TV, Salam Charity, Next Media. Mulimu tukoledde. Kubanga olabye ddala wano okumobilizing abantu n'okumobilizingira funds ezo nazonanga ozirabye twekyetaaganga muyina kugambuwamu n'abantu abo niwo obulako nga tweyuze ayinza okwemera okusasula kufuna sente. Tubeebaza kuba nti bakola ddala omulimu mulungi nnyo okubira ddala ngola tubayamba Nakaloke yokka ng'olaba olabira nti bayambira ddala abantu bonna bonna eggwanga kubanga era abantu bakola bulungi era tubogerako era TV yaffe TV zaffe zonna zisigalewo okulaba nti tuyamba abantu abeetaavu kubanga bakwata oyo olowooza okulowooza nti okufa kwa Haji Hassan Galiwango nti omulimu tujja kutambula n'olw'obumalirivu nti olaba Nabi Sallallahu yafa eddiini yasigala enkola ki etambula olwo tolinakuwolamu okulaba nti Haji afudde omulimu gwe tegwayimira era twebaza ne mobilization gyeyakola okutukwasaganya n'abantu aba charity n'abasalamu TV okutambulira bulungi okumwebaza ne Katonda mu mulimu gyamukola abeera obusobola amusaasire amuzejjana omulimu guno ng'ogulaba usigire ekifaananyi tubanga tu percentage tuyinza okuba nga tuliko around 15% to 15% kubanga okuzimba kuno tuyinza okuzimba naye ate beetaaga mu kuzimba finishinga ate nga byebintu omulimu gwe wakatambulako 10 to 15% naye twebaza buli omyeneza olw'obuyambi abasiraamu omulanga omulanga yinza okubeera abasiraamu n'abatali basiraamu kubanga guno omulimu guddukanya abantu bonna bonna kubanga ojja kusangamu amannya agaba Paul, osangamu amannya agaba Lydia, ng'abanalibo Lydia, ojja kusangamu amannya ag'abantu bangi. Kati bakitegeeza nti omulimu guno gukwatira ddala abantu bonna bonna kubanga kyati gwakuyamba so tubeebaza bonna bonna abateekagako ettaffaali tubeebaza okubanga bayamba okulaba nti enkulaakulana Nakaloke ebeerawo n'okutwalizamu eggwanga naye abatanaba. Omuzikiti ogwo gwazimbibwa tewali muzikiti ebiseera ebyo. Omuzikiti ogwo gwazimbibwa gwayongera nnyo obusiraamu mu Nakaloke era kati wetwogerera obusiraamu bweyongera nnyo okugenda ku 9%. So olw'ensonga eyo abantu b'e Nakaloke bawagidde nnyo eddiini ate abantu bwe bayingira ne bawagira eddiini basobola okuba abantu abalungi batalina batali babbi batali batemu kuba eddiini eyigiriza omuntu okuba nti yeesamu. So tusaba abantu bonna abaze olwaleero okuwagira nga tukulembeza Salamu TV byebaza nnyo nti kuba kyekoze kyamaanyi nnyo TV eno kuba Uganda yonna. Abatobatana bakuwaayo balabe ekifaananyi ky'abantu omuntu ayinza okuba nga avudde Kampala n'ajja ku kitundu kino kiri wamu wennyini naye ate gwe wali wafumbire n'obanga olibedde okukola kiti okutoola tubakubiriza
kubeera abamu abasaale ku mulimu guno okolega ligasa ennungi n'ekifaananyi ekirungi mu kitundu. Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar. Vice Chairman Shaban kwata kalamu obere Prosinge ngene kwa akaunti yaffe eye Nakaloke. Allahu Akbar. Takbir sana abantu batamu amaanyi. Vice Chairman Shaban kwata kalamu obere cha Bismillah. 5 million mveyo.